Abakyala abakristaayo okuva mu bulabirizi bw'e Namirembe abeegattira mu kibiina ki Mothers Union babukeereza nkokola okujja embuga okwegatta ku Namungi w'omuntu aguze emijoozi gy'okuddukiramu emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka, era nga bano babadde bakulembeddwamu pulezidenti w'ekibiina kino Josephine Kasaato baleese ensimbi ez'okuyambako okudduukirira omulamwa gw'okulwanyisa obulwadde bwa Nalubiri. Mukyala Josephine Kasaato agamba nti baatandika dda kaweefube ow'okulambika abavubuka naddala abo abali mu myaka egy'okufuna ababeezi okulaba nga basooka kwekebeza olwo ne balyoka bafumbiriganwa mu bufumbo obutukuvu. Wano wasinzidde n'asaba abaami okwegatta ku mugendo guno ogw'okulwanyisa obulwadde buno omulimu baleke kugulekera bakyala bokka. Nsonga nnyo ng'abamaama ffe okuba abasaali okuyimirira n'obwakabaka bwa Buganda ate naffe bennyini kubanga ffe bwakabaka okulaba nti tulwanyisa ensonga ya Nalubiri oba sikoseusi. Omumyuka owokubiri owa Katikkiro era omuwanika w'obwakabaka buno bwa Buganda ow'ekitiibwa Robert Waggwansibirwa ategezezza nga ensibuko y'obugunjufu bw'ensi yonna bwesibuka mu maka, bw'atyo n'asiima aba Mothers Union olw'omulimu amatendo gwe bakola mu kulambika obufumbo. Mu maka eyo gye tutandikira okuyiga okulya nga tusankula nga tusimbye lukono gye tuyibatugiza okubuuza ku makya abantu. Batugiza n'ebintu bingi nnyo era ensi ogiraba bwe beetabuka ng'ebadde n'entalo n'olaba abantu nga bakuze nga tebalina buntu bulamu, amaka gaaba galabiramu ebizibu. Akunze abantu bonna okwekebeza obulwadde bwa Nalubiri wadde nga bazaala dda kubanga obulwadde buno butambulira mu musaayi nga busobola okutta ekika kyonna. Ebitongole eby'enjawulo bikyagenda nabyo mu maaso n'okwesowolayo okuvujjirira emisinde gino ng'abalubiri nabo bawaddeyo ensimbi, era wano Minisita Henry Ssekabembe Kiberu yeebazizza abeetabye mu nteekateeka eno ey'okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa. Mu bawadde obuyambi mwe muli n'aba St John's Ambulance nga bano ku lunaku lwa Sande bawaddeyo ambulensi za bwereere ssaako abasawo okujjanjaba abana abafunye obuzibu. Baaniriza mu nteekateeka eno ennaku z'omwezi musanvu Ssaabasajja Kabaka atusimbira naye namwe muleeta ottiimu edduka tegenda kulonda bulonzi baddusi seetabemu omutegeezi nti ng'Obuganda bwonna bulaba ku TV butereevu eya Ssaabasajja Kabaka BBS eno tujja kumulopa embuga atukoze bulungi ebbanga lyonna. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ye Meeya wa Lubaga ow'ekitiibwa Joyce Nabosa Ssebuggwawo awadde emijoozi abakozi b'eggombolola eno abalongoosa enguudo nabo basobole okwetaba mu misinde gino. Abakubirizza okwekebeza obulwadde bwa Nalubiri wamu ne hepatitis B kubanga Buganda yeetaaga bantu balamu okudda ku ntikko. Kale n'olwekyo balina okugenda okukola hepatitis B naye aluma nnyo. Naye kati tufunye omukisa Ssaabasajja yaweereza abasawo okukola ki okusobola okwegema. Bwe mwegema temumufuna muwona tabakwata. Ekyo nakyo kintu kikulu nnyo. Omukisa bwe guba guzze akati ndowooza baamaze naye bwe baba nga muwulidde nti waliwo okwegemesa hepatitis B. Abayizi ba Maltech Academy nabo tebalutumiddwa mwana nga bano baguze kiiti eziwerera ddala 10 ne beeyama okutuukiriza byonna obwakabaka bwa Buganda bye bunaaba butaddewo. Awo tuli wano ku nsonga y'okudduukirira abo bonna abalina emitawaana gy'obulwadde bwa Nalubiri. Ssaabasajja yatusindika tujje twekenneenye twekebeze obulwadde obwo. Mu ngeri y'emu omukungu wa Ssaabasajja era nga ye ssenkulu wa BBS TEREFAYINA Jonathan Muyingo asabye aba BBS Fans Club okutwala ekibiina kyabwe ng'ensonga enkulu mu kaweefube gwe baliko okulaakulana n'okwagazisa abantu BBS. Bano bali mu nteekateeka ey'okufuna ssemateeka agenda okubalungamya mu ngeri ez'enjawulo. Omukungu bino abyogedde akwasa bano kiiti z'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'omulundi ogw'enkaaga egisigazzaako ezitakyawera nnaku 2 okutuuka ku lunaku luno. Abakalaatidde obuteesuulirayo gwa naggamba mu kwekebeza obulwadde buno obwa Nalubiri kubanga buzannyo abantu emabega. Bano okwawukanako n'omwaka oguwedde mwe baagulira kiiti ezawerera ddala 6 mu mwaka guno ogwa 2019 baguze kiitsi ezisoba mu 8 era nga bagenda kudduka mu misinde egy'enjawulo. Muwagidde omulamwa gwa Ssaabasajja wa ssente zivaamu zigenda mu kulwanyisa oba n'okukola awareness y'obulwadde obwa sickle cells. Abamu kufa abali wano tuli ba carriers, abalala tulina abaana betuzadde balina obulwadde.
abalala kwegamba embeera nyingi tuba nga tulina awareness eyo kiba kirungi nnyo nti abaana baffe abajja mu maaso tusobola okubateekateeka kintu kino kirungi nnyo era nga fans club nja kusaba mukyongere nnyo kiwagira tulabe nti tuyambako ku Ssaabasajja n'okudukira omulanga gwe. Ssentebe wa BBS Fans Club Juma Kabonge akakasizza nga bwe bagenda okukolagana obulungi okwagazisa abantu BBS Terefayina ate nabo okufuba okulaba nga beekulaakulanya. Ate ekira abantu ba Ssaabasajja mu kitundu kino tubasanze bali mu dduyiro nga beetegekera emisinde gy'olunaku lwa Ssande. Bagamba nti ekimu ku bibawaliriza okwetaba mu misinde gino ye munnaabwe omuto atawanyizibwa obulwadde buno obwa Nnalubiri era ne batendereza nnyinimu okulabira ewala bulijjo ng'akola ku nsonga z'obulamu bw'abantu. Tusiima nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okuggyayo abalwadde bano mu lwatu. Nze mmaze emyaka mingi mu busomesa naye mbadde sisomesangako mulwadde wa sickle cells. Ngenda kwetaba mu misinde egy'okuyamba n'okuddukirira abalwadde ba sickle cells. Nzenda kugira emisinde nga neepikidde Katikkiro. Meeya wa Kira Gerald Kizito ku lwa Ssaabaddu ekira Betty Namukwaya ategezezza nga bwe yamaze dda okukunga abantu okubukeereza enkokola mu Lubiri e Mmengo kuba emijoozi bagifunye dda. Ab'eggombolola eno ey'abayinda nga tugenda kukulemberera essomero lino erya Najjera High Secondary School ffe tulina okukwata emidaali era Kabaka balina okwambaza emidaali mu kilomita zonna ezigenda okuddikibwa ku lunaku olwa Ssande nga tujjukira amazaalibwa ga baffe. Emisinde gino gigenda kubeerawo ku lunaku olwa Ssande nga z'ennaku z'omwezi 7 era nga Ssaabasajja Kabaka yasiimye okugisimbula.